Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mirimu Munsi Zabawalabu. I'm a Ugandan. I have 25 years old. I'm here in Dubai. I need a job. I need to work as a sales. I need a job of sales here in Dubai. I take a long time. I take almost 1 year. I can't get a job, but right now I want to work with anyone who have job of sales, so that I can be with you. I can work with you as well as. Thank you so much. In Dubai olemwa. Tolina mulimo, tolina passport, tolina yadde kigwaga be milimo. Mboza maza mune banga nze madubalola bankufunira. Nenga weremeredde n'omukka gw'okuba tegukyawunya mbeera ya mmere. Kyokulya owamanta kiwammante. Kitegera mulekerawo limba abantu nja bateeka ku ntandaalo natandise obbawandiika. Bw'oba omanyi toyina mulimo, tosuubiza muntu mulimo. Mulidde abaana ebitundu by'ekyama bigudde n'olubege. Ne temulina yadde emirimu mubbya abaana ssente. Ebikolimo mugenda bidda bagenda basika mu kabuli nga mulimu n'omuliro. Okitegeera so we biba byagaana nga watunda ebijja by'ekika weegayirira abakadde bagambe ti bannange munsonyiwe. Kitegeera naye bannange mulekerawo bufere, mulekerawo limba abantu bali bubi. Toddamu kulimba muntu mulimo nga togulina kalaasi. Okay? Eno Dubai yekyasinzeemu omuntu nga talina mulimo n'olimba munno omulimo. Soko osasule komisoni tannaba natandika kukola. Komisoni n'afuuka komisoni tuva ku kya komisoni ne tugenda n'akutwala mu accommodation n'agamba oli tumbezeyo wiiki alabe nga agenda okukola omale mu mugobe ng'omusajja akusasudde ssente ze. No wamba passport mu Nigeria n'agigula n'agikolerako ebirye then omwana ne bamubowa. Kisegeera namwe bamalaya mwebereremu mugenda tubuza emirimu wano mu UAE. Bw'oba manyi wajja kutunda kasolo katunde mu nkukutu. Okitegeera mukwano mugenda tubuza ffe abaddugavu emirimu katunde mu nkukutu nga weekuumye kuba ffe twajja noonya minoti twajja tunda busolo. Nze singa najja tunda busolo singa nakakala kata abantu nga ba miliyoni 8. Kuba amaanyi g'ekisajja ngalina siga kwewola. Okitegeera ne mutunda obusolo ku street kwennyini muzifudde wali ku bbiri kabozi. Ono omusajja yakola ensi ye tayagala bambala bubi, tayagala nkunamyo, tayagala ki. Mutuuze ebitundu by'ekyama ebyafuuka ebyolukale mugende waka mukole bwe biba biganye. Ekitegeera kaliwali bamusabirako passport. Basajja mwe mubadde ki basista baffe mubakala kasolo okuba tebalina we basula. Mubakala kase n'omutwala mu katanda naawe oli mu katanda nina partition nze namalayo ndudde muno nina emyaka 15 okyali mu katanda weegadanga. Mwetereze bw'oba toyina mulimo tosuubiza muntu mulimo. Ngenda kubateeka ku ntandaalo ne Godfather tubakala katenerumbuye. Buli yoyita agent nga tolina yadde na passport tolina yadde wakusula mugenda kungwako mbwaza ku kyalo. Fuck off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mirimu Munsi Zabawalabu. I'm a Ugandan. I have 25 years old. I'm here in Dubai. I need a job. I need to work as a sales. I need a job of sales here in Dubai. I take a long time. I take almost 1 year. I can't get a job, but right now I want to work with anyone who have job of sales, so that I can be with you. I can work with you as well as. Thank you so much.